Baaniriza mwenna abalaba vidiyo eno amanyi agange nze Trevor Online era nga nze n'ebyavudde mu kamyufu k'ekibiina kya NRM ak'abannakibiina abanaavuganya ku bw'obubaka bwa Paalamenti mu Kaabonna aka 2026. Mu bamu ku besigenda kumalirako budde nga bo baawangudde mwe muli Minisita Jane Ruth Aceng, ng'ono ye mubaka omukyalo wa Lira City, Sipiika Anita Among, Judith Nabakooba, Vincent Bamulanga Kisempijja wamu ne Misa Kabanda abataavuganyiziddwa. Mu bamu ku bantu abaakubiddwa akalulu nga bangi ku bo baminisita mwe muli Persis Namuganza, David Bahati, Musa Echweru, Obiga Kanya, Joyce Mariku Kaduchu ne Jennifer Namuyangu. Nga bulijjo First Deputy Prime Minister Rebecca Kadaga yawangudde tiketi y'ekibiina mu kifo ky'omubaka anaavuganya mu disitulikiti y'e Kamuli. President wa FUFA Moses Magogo yayisizza mukka mu kisero e Budyope East ate ye Minisita Mire Babalanda Budyope West. Omumyuka wa Speaker Thomas Tayebwa yayiseewo ku ky'omubaka anaakikirira NRM mu kalulu k'essaza ly'e Ruhinda North mu disitulikiti y'e Mitooma. Ye General Henry Tumukunde yawangudde tiketi y'e Rukunjiri Municipality. Minisita Matia Kasaija yawangudde essaza ly'e Buyanja mu disitulikiti y'e Kibaale. Prime Minister Robina Nabbanja Kakumiro yamwetisse n'ebitundu 7 ku buli 100. General Kahinda Utafire neyetikka essaza ly'e Ruhinda. Minisita Fiona Nyamutoro yalangiriddwa ng'agenda okukwatira NRM bendera mu Nebbi Municipality. Minisita Major General Jim Muhwezi yawangudde essaza ly'e Rujumbura erisangibwa mu disitulikiti y'e Rukunjiri. Minisita Beatrice Atim Anywa yawangulidde waggulu ekifo kyalimu eky'omubaka w'e Kitgum nga yafunye 3773. Abasajja ababiri ababadde bamuvuganya tebaawezezza wadde ebina. Embaale Hud Hussein kyamulidde oluvannyuma lw'okuwangulwa Umar Nangoli ku kifo kya Mbale Northern City Division MP. Idi Basajja ng'ono mutabani w'omugagga Hassan Basajja Balaba yawangudde tiketi ya Ishaka Bushenyi. Minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth yawangudde West Budama ate ye Michael Mawanda yawangudde Igara East n'ebitundu 39 ku buli 100 nga yamezza abantu 5. Ebukoto South Mbabaali Muyanja yamezze Twaha Kagabo n'ebitundu 61 ku buli 100. Minisita Peter Lokeris yakutte kyakusatu ku kifo kya Chechui East mu disitulikiti y'e Nakapiripiriti eyawanguddwa Stephenson Lokuru. Chancellor w'e Makerere University Dr. Crispus Kiyonga ku luno yazzeemu n'alwanira entebe ye eya Bukonzo West. Eyaliko Deputy Managing Director wa National Water and Sewage Corporation Dr. Sylvia Alinaitwe Mwanaki yawangudde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Rukiga Caroline Kamusiime. Ate ye Justin Namere yawangudde tiketi ya Masaka City n'obululu 873. Ate ye munne owa Maria Florence yafunye 381. Senior Presidential Advisor on Industry Amelia Kyambadde yawangudde essaza ly'e Mawokota North. NRM Women's League Chief Lydia Wanyoto Mutende yawangudde Ekyambale City Woman MP. Eyaliko Deputy RCC w'e Rubaga Herbert Anderson Bulola yawangudde tiketi ya Nakawa West n'ebitundu 51 ku buli 100 bwe yakubisizza Margaret Nantongoziwa ayolekera okumegana Joel Ssenyonyi mu 2026. David Kabanda yawangudde essaza ly'e Kasambya n'ebitundu 74 mu butundu 2 ku buli 100. Frederick Ruhindi yawangudde tiketi y'e Nakawa East MP. Yaliko minisita w'ensonga za President era nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Luuka Esther Mbayo yawanguddwa Anet Nabirye. Omukyala Vice President yawangulidde waggulu n'ebitundu 88 ku tiketi y'e Katakwi District mwe yagassa abakyala 3 ababadde bamuvuganya. Eyaliko minisita w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Suubi yawangudde Muhammad Kibedi Nsegumire ku kifo kya Mityana North. Minisita Helen Adowa yeetisse Serere. Bwe tugendako Essembabule, munnamagye yawummula Brigadier General Emmanuel Rashande yamezze omubaka Theodore Ssekikubo ku ky'omubaka n'akiikirira essaza ly'e Rwemiyaga nga Honorable Anifa Kawoya alangiriddwa nga bw'agenda okukwatira ekibiina bendera mu Mawogula West. Florence Nambazira yagenda okuvuganya ku Woman MP ate ye Aine Sodo Kaguta muganda wa President Museveni yagenda okuvuganya e Mawogula North. Olwo Des Oswald Byuma avuganye Mawogula South.